obukadde ekikumi tubuwulira ne leero kabadde keetalo Mwami Museveni awandiise omukuku gw'ekiwandiiko miko ena nga yeekokkola Honorable Kivumbi ne banne abawandiise ebingi ennyo n'okwogera ebingi ennyo ku bukadde buno ekikumi bw'atakkiriza oba okwegaana mu kiwandiiko kye ekiwandiiko kisigadde mu bbanga awo. Kakati tugenda kubeera nga tubitunuulira emikono gituuse mu 10 naye nga nini Honorable Lutamaguzi Ssemakula Paulson akiikira abantu b'e Nakaseke South mu Parliament gwe tugenda okubeera nga tukubaganya n'ebirowoozo katono nnyo noti 7 8 7 9 paka obuwandiike sooka linnya lyo ne wooli oteese so nga ate obw'eddoboozi sekendi 3 ziba zikumala bulungi nnyo kwata akatambiko va wali ebireekaana nabbiri akaboozi gijjeeko okwata akatambi nga tekaliimu lufuge sekendi 3 oweereze nga bwe tunaaba tutambudde nja kusaba Honorable Lutamaguzi Ssemakula Paulson obuuze kutuliza ku bbiri akaboozi. Sebo neyanziza nnyo okujja nzikiriza okuzaako Sebo mukama wange naye ddala okubuuza abansindika mu Palamenti abantu b'e Ssemutombo balamusizaako nnyo bannakapeeka Kasaŋŋombe Nakaseke mwebala okukola ffe ng'abalimi tutera okukozesa eŋŋombo yaffe egamba okwekalakaasiza mu nnimiro mwebala abalima ennaku ezo Kibuyaga yampisa bubi nnyo n'asuula ensuku zange miliyoni ne miliyoni z'essente ne zigenda ate omuzira ne gujja ne gutukuba okumala ebbanga ddene ne guyiwa emmwanyi zaffe sofa abalimi tuyita mu mbeera nnyingi era naawe mabegakawo wanoonyaako kojja nali siriiwo mbadde Ethiopia naye nenkomawo mangu mu budde. Ethiopia nga ki? Kati ffe tubeerako ne private business zaffe ebitali bya Parliament ebiro ebyokwekubagiza byakoma kuba wano mu Uganda ne weekubagiza teri asobola kugamba nti weekubagiza nnyo nkuwaddeyo akantu we kati abantu bano baagala nnyo omuntu ali obubi. Waliwo omusajja omu yajja ku Parliament awo n'akuba emmotoka yange ebifaananyi n'agenda n'adisikasinga Olutamaguzi avuga emotoka ya miliyoni 7 nange ne mubuuza nti bwe nali omwavu wajja n'okuba ebifaananyi ng'ofaanana bulala Lutamaguzi ali bubi nnyo obiteekeyo kakati abantu ba wano towuliriza by'abantu genda okole emirimu gyo ate kakati wano tulina obuzibu nti n'abantu baffe abafangayo ennyo kubanga ffe abalimi tulina enkola egamba kola ng'omuddu olinga omwami ate kati wano tulina abalangira abatali bali abazaale ab'essente nga n'abazaale kati obasanga bali ku faamu basaawa ewono omukozi eyateekamu amaanyi so njagala kusaasirako mwena abafiiriddwa mukwano gyange ab'enjawulo naye n'abatuusi abalina bye mutuuseeko mwena mbayozaayoza nja kubamba kolera ku programu zaffe nga we zitambula ndooza bwe naaba mmaliriza nja kuba njogerako naye waliwo kye nalabye ffe abatambulako olumu tulina okwegomba nina mukwano gwange ayagala kuteeka wano factory ya mwanyi mu Ethiopia naye bwe twakomyewo wano tubadde tuna investigation zetukola kyekyakututte nze ebyange ebya mwanyi byendiko ninga bw'omanyi oyogera mpola mpola abasatuusi bayinza okunyingiramu twogera mpola mpola naye waliwo kye nalabye abasajja bano kye baagala okukola okimanyi kojja pike gwe tomanyi kigenda mu maaso toli mulimi naye bateekateeka okuteeka batandise omusolo ku buli alina omusiri gw'emmwanyi babyeganye ati kati nkubuulidde nze ndi mulimi wa mmwanyi ate nina mu program era ne bagamba nti abakigezaako bakikola mu bukyamu kiriyo bakitandise naye nze ono gwendi naye ali ku level ya waggulu mu by'emmwanyi ne babagamba bamuleetedde ekiwandiiko nti twowandiisa abalimi b'emmwanyi wano naye abantu bano tusobola kubagamba olw'okuba tulina limited sources ez'omusolo tusobola kuvaayo nnyo n'obagamba nti tugenda kuŋŋaanya omusolo naye ye puroguramu yaffe ey'okulaba nti buli muntu kyajjamu ssente ezisukka mu 10,000 aba alina okuwa omusolo gwakyo kati omusiri gwo gwe balirako tyofuna ssente meka omanyi abamu tebakimanyi nti akatale k'emmwanyi kali waggulu nnyo globally olw'omuwaatu ogwalekebwawo Brazil nakubulya kwano nti Brazil yakubwa kalenge ne zino ensi Myanmar zakubwa kalenge kati eno gap ebadde efiiringibwa Ethiopia ne Uganda
kati olwokuba wano tulinawo bubinja bw'abasajja balowooza nti bannansi balina kubeera mu bwavu essaawa 24 era nabo bayingiddewo so kino tukisaba bannaffe wotobadde ndowooza amawulire oba simanyi oba gafunye bulala bavudde ne bagamba si bituufu kubanga mukiise munno solo ebyo byoyogerako ffe tutegeera abasajja bano tusobola kubategeera gwe era ensonga lwaki olaba Museveni bw'aba akufuga wano akufugira mu bintu bisatu gwe byotasobola kumanya nze nina okubikunyonyola ng'omukulembeze Museveni akuvugira mu diversion ogimanyi mwakufugira diversion ogimanyi nyonyola diversion olwosangawo nti waliwo diversion gwenkomusajja abadde akwata eno nga bakugamba kwata yesooka ekyokubiri abafugira mu kugumaazibwa era ne bwe muba mulya naye ekyemisala mu State House ayinza okugamba kamuje wuuyo muba mumagaladde okulaba kamuje azze mu ddiiro nga wano waliwo w'ekisawo ayitawo mugenda okuzza nga mulaba mugongo ekyokusatu abavugira mu divide and rule ebintu bisatu bwe munaaba mu bimasitalinze mujja kutegeera Museveni kiki so n'olwekyo ekyo nkikulazeeko kali nekyensembyayo emwanyi azingiddemu era bino ebyuma byolaba bapampalinga wano byabwe ebyuma byolaba bapampalinga byabwe ffe baagala zitugoberamu ddala nga be batuteekerawo license bino sibyogeza mutima mubi kubanze enjawulo yange n'abakulembeze abalala ne abewaffe Nakaseke walingawo abajja okunvuma mu byofuzi olinajja Lutamaguzi emugawo ozze kunvuma lwakuba ozze kunesimbako nti ndi mubaka wa palamenti waki tuyogera nenga mugamba n'omulonzi gwennyini ne gwenva okuyamba nga mubuulya nti bondabamu omulamwa nondaba otandaba mutokola ki tononda wali okiwuliddeko mubaka wa palamenti yena kubanga tubuulira abantu amazima si ebyo bye mwagala okuwulira nkugambye nti ne bino ebyuma byolaba pampalinga by'abaana abasajja ate naddala ffe abali wano mu Buganda tebaagalira ddala tube nakasente mu nsawo buleka balaba nti batandise okufunamu olungu bangu olumanyi nga bawo bayingirawo nga batandika okuleeta jjukira wano balinawo beejenti babe balina ba agenti mu bika balina agenti mu nnono balina agenti everywhere we bakukubira so bwe tuba twogera ebintu bino si byogera nti lwakuba ndi mubaka wa palamenti nti oba njagala bampa akaluwa be Nakaseke gwe Nakaseke ampulira era nziramu okugamba bondaba mu mulamwa nonda butandaba muviiraako ddala lwaki olonda omuntu gw'otalamu mulamwa waliwo kiwuliddeko kojja akyogera buli bokyaza wano ba MP ondabiranga ddala kuba ffe tumanye embeera gye tulimu abantu baffe gye bayitamu nenzija nkuyambe nenkugamba bakugoba ku kibanja nenkuyimirira nenteekawo omugongo ku ggwe ali awo ate gwolinda 15 ennaku ezo waliwo n'omusajja gwe nasanga eyo Kapere nga ava nkuba kyeyo nga nkuba kyeyo ayogera ebigambo Lutamaguzi n'amala n'afuumuka n'addayo ku byeyo bye ne mbabuuza nti nkuba kyeyo asobola okuwayo yadde emitwalo 5 ku mukolo ne bwe twagendanga ku kereziya otera okutuulira waŋŋamba wano nti wayi sente zonna oziwa balonzi nenkugamba nti nedda nange lwakubadde ndi mubaka nina okuddiza ku bantu naye ku mukolo gwe twagendangako nange nabagamba nti lwakuba ndi mubaka wa palamenti mbaddewo nabana abazze okunesimbako nabana abafuumuuka ebigambo ebingi mubayiteko ng'abagenyi abakulu waliyo nkuba kyeyeeyo yaliwo NRM nga jana naga nti kati nfuusewo opposition nayogera ebigambo bingi twali ku mukolo ne bagamba muyite ng'omugenyi omukulu bwe yajja wali eri tukaga tukyondera kereziya yakwata emitwalo 3 n'ayita emanju mbagamba nti oyo nkuba kye yafuumuuka ebigambo bw'amala ofuumuuka ngaddayo ne bwe kiba kibanja kyo tagenda kukuyamba nowe NRM najja wali eri waliyo omukyala era ng'aweese baawe emabega mu mugongo omwami gwakulembeza naye neemabega ng'eriyo omukyala asindika bbaawe wali eri ngendo oyogere Lutamaguzi nga balina obuvubuka bwe bapangisa okwogera ebigambo ebinvuma n'omusajja omu yayogera ebigambo ne mubuuza nti naye gwe nze ffe batusomesa nti bw'obeera omukulembeze ogumiikiriza nange nakigira ne ku Museveni bw'obeera omukulembeze ogumiikiriza oli ne bwakulinnyako n'omwenya ulinekiwali omuyigiddeku Museveni namuyigirako nti ne bw'aba anaakukuba ku kalabba nga nakkuba akatayimbwa akuwa omugaati n'oli oguliko bulubandi ekyokulabirako nga kiziti anti nkuwadde nina bwaba anakuba akatayimbwa akuwa omugaati oguliko bulubani nakuwerako n'omubisi gw'enjuki ti taata tonywerako awo ekyo nakimuyigirako ekyokugumiikiriza ennyo mu biseera ebizibu ennyo we wali badde osooka okufuutuka n'owaŋŋanga oyo kati naffe bwe tubeera eyo oli ava eri n'otunuulira oli nakujolonga nono nakujolonga kubanga oli mubaka wa palamenti era babajolonze
era wengendawo anti kyembadde nkugamba nange njaga kuyingizawo kino kukyange kiri eri kyembadde nkugamba nti newakubadde mu biseera ebizibu ennyo ng'olaba abantu bonna bakwetolodde buli omu ne gwe wayambako ng'ayogera ludikya neyajja ewuwo nga mulwadde ng'agenda kufa ewaliwo akasajja ke nayamba kesse muto nga bakasuula mu lujja ne baggulawo geeti ne bakansuulirawo nga kagenda kufa aniya nenkwata nali ngenda Tanzania mukyala wange nga ampakingire waliwo sente zetukozesaako ng'ofuluma ebweru nga ngenda kuzivungisa ne baŋŋamba oyo agenda kufaaniya nga bamusabye emitwalo 45 mulongoosa naye nga zaabula nenkwata emitwalo 65 nenzerekereza nze ngende mbonebone naye bwe nazimuwa akasajja bwe kaawona kesemuteo kali kavuga bodaboda nze bwe katandikirako okuvuma mpulira ng'alangira anti kati mbadde nkugamba nti ebiseera ebisinga mu bukulembeze weerekereza naye n'owulira ate n'oggwako obuntu bulamu kakati nammwe abantu bawano bwe munaatambula mu mbeera eyo nga buli kye tubagamba ekituufu mukirabira mu mbeera ya byabufuzi muwedde ekikumi wakikutte ekikumi nkiwuliddeko nange nabadde naakadda nakivumiddeko n'omuntu omu ngagamba onali mumperezayo kuba mukambwe omanye ennyonyi bweba yakatuuka ebaaka akayimba akatambula akayimba akawa wali ogirinyeeko ngaeto etambula okugula nga mwakazza akamasimu gammwe obumeseji bugiragira emeseji esimu eyasooka okunkubirwa nga naakadde owaye tuwe ku 10 oli nange nemuga agenda okisabe maama wakirina genda okisabe maama nga gakutuuse kuba nga tonnabimanya anti kati tubadde tubisoma ekikumi kino kyazze omanyi kati tulina obuzibu soka tukakase kino kyazze nze it is alleged gwe wakirabyeko kuba oli munnamawulire ekisinza ekinsanyusa waliwo omubaka gwe wakyazizzaako era gw'omanya essimu ye agamba nti yafunye 10 mukubire wano kubanga mwabamawulire mugamba he who alleges should come with bujulizi n'obujulizi anti gwe nkugambye waliwo omubaka gwe gw'omanyi kuba eno leedi ewulirwa ensi yonna nze waliwo n'omukulu omwantaddeko akananka anti mwe mwogere nnyo nti twafunye ssente tugenze kuwuliriza mukulu w'amaanyi nnyo tatera kungoberera mikutu gyange kati gwe nkugambye nze mbadde nkiwulira obaddeewo nebwe nakomyewo nange njagala ombuulireko kuba eno TV radio ya ggwanga ewulirwa wonna gw'ombuulireko nga nze Lutamaguzi nti okusinziira ku mawulire ge nawulidde omubaka gundi yajjeeyo ssente bagamba abaani nga muli bakambwe nnyo ku kikunguna anti kakati institution mwentuula nange nsooka kubuuza kubanga bwe bakola allegation ffenna zitugenderamu nti ababaka bafunye million 10 nabadde ne mukwano gwange omu omuyindi yansanyusiza yagambye nti this is the ng'agamba parliament yaffe nti esinga okuba fake terina pyala kubanga bwe mubeera ne pyala avaayo n'agamba nti twetaaga olupapula lw'amawulire olwagambye twafunye ssente oba TV oba radio kubanga ffe tukolera ku mazima lugyeyo wano bwino nze ngenda kuwa ensonga lwaki mwayogedde ku miliyoni 10 ezange zenina zengoberera ensonga zange nzikuwe Bobi Wine bwe yagenze e Bungereza Museveni tumutunuuliranga atamanyi byabufuzi naye abala Bobi Wine bwe yagenze e Bungereza abasa nga House of Commons emuyise parliament okiwulira sebo abasajja bano ne bagamba tukoze tutya kubanga government parliament y'e Bungereza ebalibwanga government nti omusajja ono avuganya Museveni mu myaka gye egy'ekyenda plus ye wakuba yagamba 8 bw'aba agenze e Bungereza ekyo kiraga nti government y'e Bungereza etwale lyaffe recognizinga leader of opposition in Uganda n'agenda ne ttiimu ye y'abasajja 3 leader of opposition mu parliament naye nga mwogezi ne secretary general kakati bwe muba eno yabadde gye bayita Lancaster Part 2 bwe muba n'omukulembeze ow'opposition ng'ali internationally recognized for the first time ng'afulumya obweru w'eggwanga wa colonial master nga CNN zonna zimwogerako BBC zimwogerako mwe waneewamwe abazungu bali batunuulira what are the national news discussing about this big man oba local news okiwulira sebo
mwana abangereza awuliriza ebyange sebo ogenda mu diversion je babatadde kuteeka w'ekikumi exactly anti kyenkusomesa nakugusomeseza ebintu 3 byabataddeko abamu bye mutasobola kulaba ekisooka diversion nenkugamba nti Museveni tayagalirangako ddala amuvuganya ate nga kivudde mu history for the first time okukakinga international and local news. Eri BBC zabadde zogera ku speech ya Kyagulanyi yakoze amakula, CNN zogera ku speech ya Kyagulanyi yakoze amakula nga House of Commons esisinkanye lead of opposition in Uganda wano nga muteesa ku milioni 10 na mutabani wa Nyanzi kutuula na Museveni Makerere. Omuzungu nga atunula nti ono omusajja tumwadde international platform etawebwangako mukulembeza okujjako mu avuganya government okujjako mu biseera bya Lancaster bamuwadde platform bamusinkanyiza parliament ayogedde oluzungu lwonna abamatiza mwe wano n'abawagizi benga muli ku milioni 10 na mutabani wa Nyanzi kusisinkana Museveni Makerere mwatudde ddi okwegaana muki nze ekyo nkikuwa era gwe nkugambye gwoli wa mawulire nenkusomera mu abamawulire mugamba it is alleged allegation zibeera conundrum banno aba ekibiina ekiri mu buyinza baliko omwaliyo ku parliament bagambweza muziri awo banno abakkaanya n'abali mu buyinza ekibiina ne babagamba ezammwe mujja zisanga mu ofisi z'abakukunavu biri mu mawulire omukukunavu abaako erinnya kuba ewaffe mu kyalo twalinayo omusajja era ne bagamba okukalanga kususse bandi banga bazikutte anti okukala gwagamba nti bali bakaze prove evidence who makes allegation should prove with ekiwandiiko musayininga kyakinalidde saalidde anti kakati ekiwandiiko tukisayinize owulira sebo ekitegeeza nti nno bwe bumu ku bujulizi musayiningira ku kyekitabaddewo onfuna bulungi onalebo nkufunira ddala nkugambye nti ekiwandiiko tukisayinize gwe buzibide muweze n'ekikumi nze wano musayininga ku kyekitabaddewo bwe mbadde nzija nkugambye nti nze waliwo media ezibreakinga news nenzeetegereza media kye ya breakinze amawulire gano what are the intentions owulidde sebo waliwo media ne bweba ya private ne breakinga news nenziramu nenzira ewaka nenga bano babise naye waliwo ekiri emabega waakyo they are news behind the news nkugambye Museveni bw'awandiise ebbaluwa ye akugambye eki kubanga ebbaluwa ye naye nsobedde awandiise wano feero bazzukulu takulaga nti sente yaziririizinze oba teyakoze eki era tekyongera bibuuzo era nti kyenkugambye ebibuuzo mwamawule badde mubuusa nti what have you answered nze sogera on behalf of institution of parliament kuba mulundi omulala banki aza kujja nenjogerera waliwo mukulu omu bali banzize ku parliament nenjogera nankabirwa ono canon minister kati wa masanyalaze ye yantaasa nangamba every allegations you make against an institution you should have evidence nze nkugambye nti nze nakomyewo nasanze mbu ne omukulu yankubidde nenkubulira ekigambo kye nasoso omwasalinga nakatuuka nenkubulira Museveni yabadde tayagalira ddala Kyagulanyi kufuna international and local headlines era wano tewali headline n'emu yakapchalinze President Robert Kyagulanyi ng'ayogera eri abangereza mwenna mwabadde ku milioni 10 era buli omu milioni 10 abalala nga bateesa mutabani wa Nyanzi simanyi yasinkanye Museveni kakati government neonale bali ku diversion afunye obukodyo bwoyo bwayogerako atatya anti gwe muleseewo okwogera ku bya Kyagulanyi ne parliament yaki House of Commons kati muli ku 10 anti kakati nti boteka ku mizaani ebya Kyagulanyi ne anti kakati nze uliriza nze amore is very open era ne luli we batuwa milioni 2 obozijukira ze bagabira ababako genda okwebuuzaako ne batugamba muzizeeyo mangu olira sebo ku accounts nempandiikira oli ne mugamba nti ffe ku accounts zaffe kubeerako amabanja ag'enjawulo kuba tuba ne deals zaffe ze tukola ez'enjawulo outside parliament business bwaffe obutonotono nga teneŋŋamba oli running account yange
nti batuteereddeko sente za parliament bweziti zijjeeko okoleki ozizzeeyo abalala bwe bazizaayo ne babakubisizaamu ki dabo wakiwulirako ekyo ndati kati nze ekikugamba abalala bwe batuuka wali ne bagamba nti zino sente bwozizaayo oba omenyeka wekka naye fe olw'okuba nti mu parliament these are honorable members of parliament tosobola kubuuza gundi bw'omubuuza nti owayi sente wazifunye ansa gyakuddamu gwogimanyi oba yakuvuma oba kugamba nze kati nkugambye I'm talking on my behalf n'observation zange nze zendaba ezibadde eziriwo mu ddiiro era togenda kusanga when you want to make a diversion especially to Ugandans bring anything related to money anything related to money nze mbadde nkugamba nti ne bw'obeera mu nnyonyi z'abadde zitambula British Airways ey'Abawarabu bagita batya Emirates Ethiopian Airlines zonna nga discussing about Bobby Wine wanewamwe national headlines z'abadde zikalinga milioni 10 na mutabani wa Nyanzi kubanga yatudde ne Museveni Makerere obo kiri okiraba kyenkulagako kati Museveni bw'abalaba akuba ne kalulu n'agamba Uganda etandise okumpomera ne bwe kiba kimwetagisa bilioni 2 okujjawo ekyagala okumujja mu buyinza ne beziba bilioni 3 akiteekawo mwena ne mukishaninga do you have any local newspaper oba radio soko kawulirize kano nze nkugambye mu statement zange nti nze saaziwuliddeko ku lwange nti ku akaunti kweziri saazifunyeeko naye bwe wabeerawo bannaffe abaazifunye oba abaziwuliddeko abo basobola okuzoogerera naye nenkugamba nti kankwe perspective yange lwaki kino kyazzeewo personal perspective okiwulira sebo nenkugamba nti Museveni yabadde tasobola kukkiriza Kyagulanyi kufuna international and local headlines ekyo kiba kimumenya ne gavumenti era ensonga lwaki n'ebbaluwa gyakuwandiikidde gwe tosobola kumubuuza amawulire nti mu bbaluwa owandiise ku milioni 10 bano zogamba ez'opposition otaddemu tewazigabye naye kikulekeddawo mu continuing research debate ono agenda okudda awako oba akomyewo Kyagulanyi ekyo bakube mu ngalo bagambe nti kiwedde oba olaba sensi gyenkulagako gyenkulegeza kino nkikulaga broader picture erifa ab'ebyobufuzi nti ono yagenze tukiikirira mu Lancaster part 2 n'atutunuulira wano ewaffe ewaka abazungu bali eri bagamba ewaka bamwogerako ki eno ewaka buli omu agamba munne gundi yatutte sente gundi kimanyi yatutte zino simanyi gundi yakoze kino gundi yakoze kiri n'obuuza nti owaayi ate ekizibu ekiri ku sente ezo kojja ezitagenze ku akawunti buli gwozibuuza kugasina bakuzirabako kakati kibeerigwe okupuluvinga neyaziga byakugamba jabbosi ugambye pulufu tulage kyekiri ku buzibu obubeera mutakikabiri mukagezi bwekoyesa osoda kaongezi kuna kula kyogere kuna yange pike bossa messages nasabye wuno waneno ku WhatsApp noti musanvu munana musanvu mwenda seconds asatu ndaba yasuse mudakika 2 message yo gifunze bobo yagala eyitemu tugende ku nsonga kale katugambe nti no tezazze katugambe naye kati ngenze ku baluwa ekyo soko kiwulize ngenze ku baluwa if you believe money was given you have a belief if you believe money was not given you have a belief ngenze ku baluwa